Erimu Golina motto abagiyita knowledge is power. Ingezaako okubuuza abantu benasanga nga basomera mu ssomero eryo. Ekigambo knowledge is power kitegeeza ki? Naye nakizuula nti abantu abasinga baali tebakifangako okwebuuza kye kitegeeza. Naye omuntu omu eyali mu ssomero lino yaŋŋamba nti abakola motto eno balina ekigendererwa nga bagamba nti bw'ofuna amagezi ne bwe gaba amagezi makusike obaako ekyenjawulo ky'ofuna n'oba ng'ogenda kufuuka omuntu ow'amaanyi mu ggwanga, gamba nga omusawo oba omusomesa oba looya, nga kitegeeza nti ekikutwala ku ssomero kufuna amagezi ago obeere n'amaanyi ago ag'okuba looya. Naye ekintu ekyanzijira mu mutwe kyali nti mukimanyi nti abakulembeze bangi mu mawanga oba mu nsi ezisinga bw'omubuuza ku bikwatagana engeri gye bakolamu ebyokulwanyisa eby'amaanyi zisa byalo nga zibbomu, asobola okuba nga tamanyi ngeri ki gye babikolamu. Naye eky'amaanyi oba ekyenjawulo kiri nti tumanye ekyenjawulo oba obulabe ebyokulwanyisa bino biyinza okuleeta eri abantu. Mu kyasa eky'17 mu mwaka gwa 1620 waliwo omwami bamuyitanga Francis Bacon. Ono yaleeta enjogera empya gye yatuuma endagaano empya. Ng'endagaano eno empya omwami ono mwe yajja oba mwe yaleetera ekigambo kino. Amagezi mu nsi yonna okugezesebwa kwago tekiri nti galina kuba matuufu, naye maanyi ki oba kyanjawulo ki kye gatwongerako oba kye gatuleetera nga ffe baba bagafunye oba abagalina. Mu nsi eno teri kugeraageranya oba kugezesa oba kunoonyereza kwali kubadde 10 ku kinnaakyo. Okugezesa kw'amagezi nti ofune bituufu byokka oba kola research yonna nti ofune bituufu byokka, eyo nkola nfu, olw'ensonga nti okugezesa kw'amagezi kwonna kwe kugezesebwa. Kankugereza ekyenjawulo nti singa omusajja avaayo n'akola ekyokulwanyisa eky'amaanyi, ekyenjawulo kiri nti ayinza okuba nga akikoze mu butuufu bwakyo, naye nga tannakikozesa kumanya bulabe ki oba nangeri ki gye kiyinza kukolamu, kyaba akoze kibanga ekimusaze. Kyova olaba amasomero gaffe galina enkola enfu gye gakozesa mu kugezesa abaana nti omuntu yenna aba agudde baba bamubala nti aba talina magezi, naye nga mu mawanga agamu enkola eno nfu nnyo era tebagikozesa. Era abazadde abasinga mu mawanga agamu bwe kiba nti bakuwadde omwana we omusomese n'omuwa results ng'agudde, ng'omusomesa oba weetadde mu lusuubo olw'okugobebwa mu kusomesa abaana, kuba mu nkola eno bo babanga abakirowooza nti omwana omusomesa ebintu byatategeera oba ebifu. Tosuubira nti abantu abaazimba ebidduka ng'emmotoka oba pikipiki oba ebizungirizi bye tulengera mu bwengula nti baakera lunaku lumu n'aba n'ekintu nga kikola nga bw'okyagala. Wabula okugezesa okw'enjawulo kwe baayitamu n'okunoonyereza bye byabawa amagezi okubanga essaawa zino bye baakola tubiraba nga bya muwendo nnyo, kuba osanga singa baakolanga ebintu bino nga bye bibalema bandibadde nga babivaako kuba baba bagudde nga tebabimanyi, naye basigala bagenda mu maaso olw'ensonga nti amagezi tegafunibwa mu butuufu bwokka, kwe kugezesebwa kwago ne gaba nga galina eky'amaanyi kye gongerako. Era ensonga enkulu eyandibadde nga essibwako essira ey'amasomero ge tulina okuzimbibwa kyandibadde nti omuntu yenna azze okusoma, omugaso gw'okusoma kwe kuggyayo amagezi ag'enjawulo g'alina ne gazimbibwa n'abeera wanjawulo. Wabula si kubeera nti olw'okuba nti abaako ebintu by'atasobola kukola ebimusomesebwa nti omuntu oyo aba musiru era aba agudde, nga bwe bakigereesa nti nga bawa abantu max ez'enjawulo. Abantu abatusookawo baabedda lwaki baalwawo nnyo okubanga batuuka ku mutindo ensangi zino gwe tuliko, okubanga ekyasa kyaffe kino kikoze ebintu bingi eby'enjawulo bye bataakola. Kyandibanga baalwawo nnyo okukizuula obanga obusobozi baalina nga butono obw'okukolanga okunoonyereza okw'enjawulo, newankubadde abasinga baalinanga amagezi mu biseera ebyo ge tulabanga g'amaanyi. Ate n'ekirala ekyenjawulo bayinza okuba nga baalwawo nnyo okukizuula nti ebintu ebimu bisobola obbayamba ne bibatwala ku mutendera oguddako
n'okubanga bajja kusobola okubifunamu ensimbi nga bwe kiri akaseera kano. Abantu bedda balwananga entalo naye ng'ennwana yaabwe yalinga yakugjayo mafuno abiso kwefumita. Naye ensangi zino ekyasa kyakyuka nti abantu abamu kati balwanira ku mitimbagano. Oli ateekawo olutalo lwe n'abeera nga asobola okusitula abantu emitima ne balwana olutalo nga basinziira ku mitimbagano. Ensibuko y'amagezi ekyasinze kwe kubanga omuntu yenna asobola okuyiiya n'azuula obusobozi bwe bw'ayina mu bwongo n'asobola okukola ekyenjawulo mu nsi eno. Kyova olaba amawanga gaffe twemulugunya nnyo ku baami bano Abachina ne bamuleeta n'olaba nga tasobola kwogera na Lungereza oba alabikanga omuntu ataasoma naye ng'ate asobola okukola ekyenjawulo kyotasobola kukola olw'ensonga bo bakkiririza mu mbeera nti omuntu yenna mu nsi aba n'obusobozi obw'enjawulo okusinga ku muntu omulala. Singa oba omuwadde chance n'agezesa bulungi amagezi ge mu kiti ekyo ky'aba alimu, kyazuulibwa nti abavumbuzi bonna abasinga mu nsi abakoze ebintu eby'amaanyi tebali nti baali already balina amagezi gano ng'oba galina gye baagasomese basobole okuba nga bakola ebintu eby'amaanyi oba ebyenjawulo, basobole okuba nga bakola ebintu eby'amaanyi nga bino. Wabula omuntu yeezuula nti ayina obusobozi obw'enjawulo. Kambasiibulire wano bantu bange, gwe wenna ayina ekyenjawulo ky'oyize mu katambi kano beera nga wekkiririzaamu mu ngeri emu oba endala.